Entambi akomezebwawo nga mmeka ntambi sabula kakati ano message ngenda kubuuliramu ku kuba 28 yes mu bulamu teriyo muntu yali awangudde ensi eno nga buli lw'obeera ku mpewo ovuma omuntu n'owemula omuntu n'okukakkanya omuntu mu bugenderevu. Osobola okunyiiza omuntu kubanga tosobola kwogera bintu tosobola kwogera bintu ne bisanyusa buli muntu. Osobola okwogera amazima ne ganyiiza omuntu. Naye waliwo abantu nga balina okufuna ebintu bino wammanga. Mpulira. Buli lwo nga balina okulogebwa. Endogoto kitutte wala. Nga balina okukolimirwa. Nga balina okumusanga n'omufumita oluwuzi oluwaya mu kabina. Wayolozeeko ku muntu. Kamale okumalayo bino. Nkugambye waliwo abantu ku nsi nga beetaaga okuloga. Waliwo omuntu ng'asaana okukolimira. Nga yeetaaga kusibwa. Waliwo omuntu omulala ng'asaana okumusanga n'omukolako ekintu kyagenda okunyumizaako n'abaana be. Nabagambye olaba wadde ekyo kikumirira. Sigamba nti kirungi. N'osanga omuntu n'omutemako omukono. Abaana n'abazzukulu ne bagamba nti omukono gw'abaaki munnange nawemula omusajja awo ninvuma omusajja byali bya myaka 3 n'ofuna enkovu nga bagifuna lwakuwemula oba lwakuvuma. Wali abantu ng'abamu beetaaga okusiba. Wabaawo n'abantu abalala nga beetaaga okufa. Omuntu osobola omukolako statement n'oba nga amusse. Ekisoboka. Omuntu osobola okumuvuma ekivumo ne kimutambulirako obulamu bwe bwonna. Abantu b'omulembe guno obasanga mu kyalo eri nga oli atuuzizza olukiiko. N'agamba mbadde ku biiti kati Kadima agambye nti Sabula yakwata enva. Abantu ne bakitwala ng'ekituufu ne kikutambulirako ekyalo kyonna. Kakati n'okeera ku makya gwali ku TikTok ng'okeera ku makya okuvuma abantu n'owemula abantu n'owaayiriza n'owemula abaana abato n'ovuma abakadde n'ovuma bannabyabufuzi n'ovuma abakulembeze nga buli omu omuyisaamu eggaali ate n'omala n'ogamba navumye Kadima navumye Abitex laba views. Abantu ne balaba abaana bo ne balaba n'abantu ne batunuulira nga gw'oliwo kuvuma kuwemula n'olowooza nti ogenda kufuna emirembe. Njagala ombuulire muntu ki gwe weesiimisa nga azze avuma abantu awemula abantu. Nali badde nkuwaayo abantu nga 20 baakeeranga ku makya ebiseera bya Red Pepper Kamunye olwo olupapula lwa Bukedde ng'akubako omutwe omunene. Abantu baakula bamanyi nti ebintu ebyogerebwa ku mpewo biba biki biba bituufu. Kugamba empewo bagiwa ekitiibwa. Weebalinyula kuba nti ey'omulembe guno tebakyagiwa kitiibwa baamanyanga nti kati abantu bakola olugambo. Wano twalina pulogulaamu muzimanyi bulungi nnyo yali Live Wire ne Anikat ez'emabegako ebiseera bya Keizi. Naye buli kintu kibaako n'olunaku lwe kikoma. Kituufu. Olunaku lwe bakwata Keizi ne Mako ne babasiba n'omusajja omukulu oyo bamitaani ono gwe bagamba nti talina kyeyaleka okujjako likes ne views Isima Alexis ne bamukama awumule emirembe. Kubanga ekigambo ekituufu era ekyamusa kwali kuvuma ekyo kkirizo bagaana na kuwemula abantu. Owulira bulungi? N'okeera ku makya n'ovuma ono n'ovuma abalala nno nga bakozesa n'ekigambo oyo ngenda kumukuba. Lwaki ng'omukuba otte kaaliya ye otte bizinensi ye gwe olowooze nti agenda kulekera emirembe. Omusajja baamugamba nti Alexis be yafa bamugamba omusajja omukulu gwe baali badde basibira emisango gy'ekibanja bali mu kusibira kalebule. Ekyali kitegeeza nti kyamusibya n'abantu tebaalyoke nakyo. Ngenda luddawa buli muntu ye nena gw'olaba njagala mubatunuulire. Keizi bwe baamala okubakwata ne babasiba abantu ne batandika ne bateeka speed governor mu kuvuma. Ne bakendeera ne kati bazzeemu okukola ki? Okuvuma. Era pulogulaamu ezo ezaawemulanga ne zivuma abantu ne zikkakkanya abantu. Oli yakukubiranga essimu. Waliwo omuvubuka bamuyitanga Jingo yakolanga mu Kamunye ne Red Pepper. Bwe yavanga awaka n'agamba olwo njala millions 2 ng'akeera ku makya
jukira ebiseera ebyo ng'okuwandikako mu kamunye mukamulalo ojjula okwewa obutwa ate ng'akubira basereebu yakubirako ko omuyimbi nno agamba gwe waliwo n'omuwala wano yaleese agamba nti wamukwata n'omufunisa olubuto omusajja n'apapala n'akwata ya 3 beziggwawo n'akubira omulala amazima ga Katonda mu ggulu teyafa omuvubuka oyo mwali naye alinga eyagwa eddalo bagamba mbu muganda wa Kasuku yateeka abantu n'abateekako damage omusajja yakola sitole ya Paulo Kafeero yafa ng'anyiiza yamuteekako ne mu luyimba bwe yagenda awaka n'asangayo ebisigala by'abafu ewa Kafeero bw'alina mutwe munene ku bukedde naye omusajja yafa n'afa nakyo ku mutima naye nga tekyali kituufu naye bo baakola omutwe basobole okutunda n'ofuna ssente naye ng'ate gw'oyogeddeko omulese mu kinnya fuuti 4 abantu bonna buli gw'olaba nze full figure anvumidde emyaka giwera egi talina kyatavumye ku nsi naye gwe olowooza nti namusiriikirira n'abantu abafaanana n'abantu bonna kuba kyakulabirako ono bali sensitive sawa basaagirewo omuntu yenna akeera ku makya n'ovuma omuntu n'omulaba ng'akusiriikidde nga takututte mu kkooti tolowooza nti abeera musiru omuntu akeera ku makya n'agamba gundi n'onvuma kale oyo omulaba asobola okukubonyaabonya n'abaana bo n'abazzukulu kasita aba ng'akijja ku ntobo ya mutima gwe ekigambo kale n'akeera ku makya n'ayunguka amaziga ne gatonnya amaziga tegayiikira bwereere onfuna bulungi nkufuna n'ottakalya y'omuntu n'atuuka mu woofiisi lwakuba kati ab'ennaku zino babimanyi nti kati abantu bebasanga beboogera n'atuuka mu woofiisi nabaga nti si egwe gwe bayogedde gundi gwe bayogeddeko nti wabba egundi wabba eggaali enateete tojja kufuna mulimu wabba sapule mu kigo ofuna bulungi kaakati abantu bee bati mubatunuulire lumu nja kujja wano njabba kugamba abantu abaakolanga olugambo nkugambye weegomba ani ku abo abamu baawaŋŋanguka abalala mwebali naye batambula naye ng'obalaba baliko ekizikiza buli avuma abantu buli awemmula abantu nga tofunye bintu ebyo lindako ekintu ekimu kirindeko nga tovuddeyo ate obudde bukyaliwo osobola okuvaayo ne weetonda naye nga tonnaba kwetonda gwe kitwale nti lindirira okulogebwa okukolimirwa okusibwa n'okufa nze kyenneekakasa Olexas talina gw'ataavuma mu nsi era wanda abakugu bakugamba nti ani yamutta nkulayirira eyamutta yekayeka yamanyi nti zinamutta olw'ensonga nti yakola yavuma abantu bangi yawemula abantu bangi yawemula abantu bangi teri ayinza kumanya yatta Olexas ntero kigamba abantu ne bagamba nti small access yakamanye yamutta kati naye yennyini because ebigambo byali bingi nga tugamba oba gwe yayogerako oba ntegeeza ki n'okeera ku makya nze ndi promoter ndi event organizer ndi producer ndi director ndi content creator kazungu kateredde content creator byonna mbiri nsobola okuzuula omuyimbi ne munoonyeza ekyokuyimba nenkitwala mu studio ne mugakikube bwoti nenkivaayo nenva ow'omulere ne mugakube bwoti nemugakola bwoti kino ekigambo kijjeewo kino teekamu kino oluyimba ne lubeera olwakabi naye omuntu okujja ku mpewo n'oyogera ku bulandi y'omuntu nze oluusi kale wano tusobola okukyogera naye nga tuwabula manyi waliwo omuyimbi omu asobola okukola ensobi n'atamanya nti akoze ensobi naye n'omugamba nti wayimbye bubi wayambadde bubi n'agenda ne yeetereeza manyi weewalanga nnyo omuntu okubeera naye ng'akuwaana buwaanyi n'okuba oluyimba wakubye olwo naye nga ekigambo ekituufu akuwaana kati mba n'empumbawumba n'okeera ku makya Jeff Kiwa oyo omuvubuka omulaba bamuyita nonsense tayogera ye muntu wa action ebigambo byayogedde ku muyimbi w'entambi ng'ate tasoose ku ye ayogera ebigambo nga birabanga eby'olubalaato abireetera mu mbeera eya comedy naye ng'ate biba bikosa gw'aba byogeddeko ntambi okumusiba baadde baalwawo omusajja gwe bayita ntambi okumusiba baali baalwawo ate ze nabadde saagala bamusibe
ndabadde njagala bamukube bukubi atambule ng'eriiso teririimu. Sikikkiririzaamu naye kasita omuntu anti omuntu asobola okukolako ekigambo n'abanga akusse n'abanga akuggyemu eriiso. N'okeera ku makya olw'okuba oyagala views ne likes n'oyogera ku muntu ekigambo ekimuteeka mu kinnya. Akule adde abaana abazzukulu bamugambe taata lwaki eriiso lino balivaamu anti nali nkola lugambo. Waliyo abantu abamu tugenda waliwo abantu abamu nga tebawaaba. Nze ndwawo okuwaaba naye bwe mba ngambye okuwaaba mba nja kufiirako mpaka. N'abagamba wano ani okana mu kabala kaali kakunama ke kaani. Kabugi. Namugaa nja kukusibira namusiba. Kati bakugambye oyo fulufiga namukuŋŋaanya. Era essaawa yo nina nja mukuŋŋaanya n'obujulizi bwange nja kubufuna. Omutwale mu kooti. Tasobola kumpa nange okwebaka ku muwala wange. Fulufiga nvumidde emyaka giwera 6. Teri yono ekintu ekisinga okunyiiza. Atuula mu pulogulaamu n'omusajja omukulu gwe nsinga okuwa ekitiibwa. Omusajja gwe bayita siasa Senkubuge be bamenta bange. Naye n'okola ebintu byonna owandiika obutabo n'obutabo nga wali n'amasomero nga basoma ku butabo obwo siasa Senkubuge. Yali badde awumulira mu kitiibwa. N'omaliriza ng'oli mu pulogulaamu otuula n'omuwala awemula abantu akkakkanya abantu nga goli okusaakaanya. Siasa Senkubuge okunganya bujulizi. Siasa Senkubuge tawumudde bulungi. Tugenda ku ntambi kunganya obujulizi. Abantu bonna abavuma abantu bonna batologeddwa ate abasinga bonna baloge. Gwe tunuulira abantu bonna abavuma abantu ombuulire gwe weesiimisa. Abaakolanga ziraivu ne bafuna wanukke kati babeera mu 5 bagenda kumaliriza nga abantu babayitako buyisi. Ntambi abadde asaana bamusibe nga buli ku makya bamukuba embooka 2 ku lubuto. Aveeyo ng'awenyera abeere ekyokulabirako. Ekitegeeza Ntambi omwagaliza kufa. Okufa ate embooka 2 ku lubuto wona. Okufa si kibonerezo. Era omuntu waliwo omusajja gwe akyasinza okunyiza abantu wano naddala mu Buganda bamuyita Obote. Bamukulimira naye kimanyi nti Obote yafa bukadde. Naye yafa bukadde naye ng'afaanana atya. Yatuuka n'ekiseera nga bamulaba ng'akkanga abaana. Ng'ali mu bitebe eby'emitwalo 3 nga yenna ali ati nga buli lwogamba Uganda n'oyogera ku UPC nga bagamba nti Obote akola ki? Akomawo. Mukama asobola obutakutta. Ekibonerezo okufa si kibonerezo kuba okufa tteeka. Mukama asobola okubeeza ku nsi n'obonaabona n'obanga embwa. Buli muntu yenna avuma abantu. Era mbadde njagala gundi akoma olwokuna tanaba kubonerera saana addeyo emirundi ng'egi. Akwagaliza ntaana. Nze bonjogerako statement etta bizinesi yange oba onjagaza ki? Okimanyi nti obwavu akusaasinga. Nze nalo nkatogo kwendi ntumbudde wakatogo soko kubanga obaddeko obudde bwedde abe. Bwana Ntambi ne famire yo bobo ngo ina abazadde munna abakola nga Ntambi ng'okera ku makya n'ovuma omuntu n'obeera bakule n'owemula. Nze ndi musajja embeera z'abasajja nzimanyi zonna nga bwe zitambula. Waliwo akadagala Megatron ke bandeetedde bakayita Super Ninja k'abasajja. Nakozesezza ka Super Ninja muganda wange ala nakozesa ku Super Ninja nonja Super Ninja ennamba eziri wakati wansaawo. Super Ninja kamaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Abidex nawe njagala okozesa ku Super Ninja kamaanyi power ataba ina power waabwe. Wowe ina power wo. Super Ninja muveeko. Tulina Super Ninja ne Super Ninja Extra. Kozesa Super Ninja ne Super Ninja Extra ennamba ezo eziri wansi z'oba okubako bakakuleetere. Bw'obanga obadde okoma bwayise ogenda direct Masaka direct n'obuuka nga bw'owulira ekigambo ninja. Super Ninja w'amaanyi. Awo njakazigira bajjo. Abe tugendeko ewa Chameleon ne Danilo final omukyala yafayirinze divorce era sawa eno egenda kuluma n'omwami nsuubira nti yagikkiriza egenda kubanga etambula egenda mu maaso okusinziira ku bye nnina wano Megatron byampeereza. Megatron eno ruling kiki agreement ndabako name Jose Chameleon has agreed to end his 17-year marriage to Daniela Atim, who shares 5 children with. Chameleon filed for divorce in March this year.
The couple married on 7th June 2008. In her divorce suit, Daniela Atim claimed she was neglected, unloved, and unsupported, leading to depression. Owulira Abitex. Oja kubitematema omukyala agamba nti yasuulibwawo yawulira nga tayagaddwa nekimutwala mu depression. Okitegedde? Bagamba wano nayo ng'agamba nti she stated she was abandoned for 5 years while caring for herself and the children. Basuulibwawo emyaka 5 egiwera. Atim is seeking yamusulawa ngali mu Uganda wano. Of course wekiba. Atim is seeking custody, full ownership of their Seguku home in Makindye division, Kampala, and continued support from Chameleon for herself and the children. Atim agamba ayagala ennyumba ya Seguku emuweebwa era agende maaso n'okulabirirwa ye n'abaana nga Chameleon yabalabirirwa. She also wants him to cover court fees. Era ayagala ebisale by'ekkooti byonna Daniela bayataddemu abisasule. Eby'omu Amerika ebye Uganda. Ebyo byonna kooti weeri. Bagamba nti the Jamila hitmaker wants the Seguku home to remain a family property. Kateka mu Uganda nyumira embozi. Ono Chameleon ayagala ennyumba ye Seguku esigale nga ya family, nti yaba Chameleon, yaba Mayanja n'abaana be. Anti Chameleon bwagamba Chameleon yekyayagala omukyala yayagala ennyumba agitwale afune full ownership. Okitegedde? Chameleon yayagala ebeere ennyumba ye n'abaana ne bamayanja ne ba Chameleon bonna. So Chameleon yasabye n'okusaba nti agamba nti he also requests access to the children whom he claims his wife has turned against him. Agamba nti ayagala abaana bano badde gy'ali kuba agamba nti omukazi ekko effubitizi lyasiga mu baana lingi tebakyamulabawo nga taata. Okujjukira Marcus we yavaayo emabega ebigambo byayogera byali bingi. Anti ebyana ne bimala bikuvaamu ne byegatta ku nnyabo kyabulabe nnyo. Chameleon agamba nti he believes both parents should contribute to the children's upbringing as they are both working. Mbuki? Kwegamba ayagala bonna abazadde kwegamba babeerewo mu nkuza y'abaana. Nga nako omuntamu Chameleon wayagala ako kagenda tekabaamu. Ako tekabaamu. Divorce nga tenyumidde eyo. Kale Chameleon agamba mu response ye agamba talekangawo mukyalo ono nga Daniela bwagamba. Tamuneglectinga nga ye bwagamba. Anagamba Daniela yakwata bukwasi kkubo n'agenda mu Amerika mu 2018. Era n'agamba nti he claimed he bought the home they live in and has been offering support. Ennyumba Chameleon agamba nti yagigula eri mu Amerika. Era abadde ng'abawo obuyambi. Ekyo Daniela takyogerako nnyo nti ennyumba so njagala tukwate buyinza obutatumala nenja tukwateko. Kakati kyenjala okubagamba mwegendereza abakazi b'omulembe guno bw'obanga tebasobola kubeerawo myaka 34 emabega be baali abakyala abalungi, be baali abakyala abatuufu. Omukyala ng'ava ewaabwe ne bamusibira entanda n'agenda ewa Kadima n'afumbirwa n'abeera awo ebiseera ebisinga n'akuzalira n'abaana abatali babo, n'akuzalira abaana nga babo tebaali nga benzi, baalina ng'omukwano ogwa nnamaddala. Abakazi b'omulembe guno mukkirize mugaane bakazi basuubuzi. Abakazi 8 ku 10 abajja mu bulamu bw'abasajja basuubuzi. Daniela mu kusooka tukizo tugaane Chameleon yakwanira Daniela. Buli muntu mukazi yenna ali yegomba Chameleon. Bayali serebu. Nene Daniela naye yali ava mu family eyimiridde. Kakati Daniela Chameleon mu mpisa ze zino ez'okutyobola te serebu. Ekigambo ekituufu alabika yayisanga bubi omukyalo oyo Daniela. Chameleon. Daniela bangambako okukola omwiba yavugako ku mmotoka n'amufulumya mu mmotoka n'amulekoba mugundi onejjinja bayitawo batya mu mabira. Bayitawo mu mabira awo n'agaa agifulumye n'amuleka mu kkubo n'avuga n'agenda. Mu bufunze omukyalo oyo asobola okuba nga yagattagatta ebintu bingi
n'atuuka ekiseera obanyabe bangamba statement eno sibe bantu oba sintuufu omukazi wakati nga yatudde nti nobye aba yanuba emyaka mingi emabega agenda agattagattako wakyatulidde amaze n'ebbanga ki myaka mingi okuva mu 2008 ate nga togasseeko giri emyaka 15 like babanga emyaka 15 alina okubanga emyaka 5 egyasooka olaavu yaliwo ofuna bulungi kakati awo manyi omuntu atuuka ekiseera n'alemererwa lindako n'omukola ekibi ekisooka n'abeerawo ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna ekyokutaano n'ekyomukaaga nagaa nedda kakati biyinza okuba nga ebikolobero byakola ki byasukka ate n'ekirala omukyala yenna yenna buli lwakulaba nga takyakulaba mu future nga talina laavu nga laavu eri n'agattagatta n'ebikolobero ebizze bimukolebwako n'atunula ne mu maaso gy'alaga nga si watangaavu abakyala awo omugezi aba alina kukola ki kusikamu nga bw'olaba omukyala ono yaliwo omusambi w'omupiira Pagoba manyi empologoma bagamba empologoma ne beekogeetya esigala tesobola kwenkana kamyu ofuna bulungi era ebaako weesemberera esemberero gyenkanankana wakira efa naye nga tetuuse kakati Pagoba yali musajja mugagga wadde era baali bamubanikayo eri ebbanga era yasigala ayimiridde naye omukazi abo abakazi abajja mu bulamu bwaffe nga balina bye babala kasita bikendeera ng'akola atya kakati Danira nze mukulaba kwange ng'oggyeko effugabbi oba oli awo erya Chameleone lyakolanga ku Danira byagattagatta n'atunula ne mu future ofuna bulungi n'alaba nga takyalina gyakola ki gyagenda kakati abakazi awo ndoza ne bamuwa amagezi obubbi bw'abakyala abamu awo bwaviiriddeyo osobola okubeera ate omukyala tosobola kutegeera mukazi wo ng'oli mu bulamu bw'essente ng'oli sereebu tosobola kutegeera mukazi wo mutuufu omukazi omutegeera ng'olina ku sente zikugwako n'obeerako mu bwavu awo otegeerera omukazi nti ddala ne mukazi wange kakati oyo omukazi omulaba yajja buzi just kwewogomamu kaseera beyalaba nga future etagadde kwe kugyayo kalaze entuufu omukazi omutuufu gwe musajja ng'omulinamu abaana 5 tosobola kukola kintu ekyo nti njagala ennyumba Danira yali akola bizinesi ki tewali Chameleone beyali azimba ennyumba ye Danira yaleetayo okufuso y'omusenyu kakati gwawasa abakazi bawase on risk omukazi bobo nembutuufu kati ebintu bino bisaana bw'oba ogenda kuwasa omukazi mukole endagaano omugambe nti bwenkukooyera bw'oba ozadde baana 2 3 oba abaana baba bange ne tuva mu DNA nga bange ofuna bulungi byenkuwadde mu bulamu by'ogenda nabyo tokwata ku kintu kyange kye sikuwadde ongamba otambo ngamba n'ebintu kale omusajja ali mu kwerwanako lwakira ennyumba kebere ya family kuki abaana 5 kati Danira akyazzaaki tewali Danira ekyo kyakola ekigambo ekituufu kya bubbi era abakyala abasinga naddala abakyala abasinga abaagala abagagga ne basereebu abasinga bajja babala bintu babala business babala kubba nga Danira bakola Danira kyakola si kirala obwo bubeera bubbi obuwedde engalo Chameleone lwana nnyo okulaba nga ebintu byo byewakola n'entuuyo zo obisigaza n'ekirala abaana nze mbalaba bali ku sayidi ya nyaabwe niwe banakula bajja bitegeera haina bulungi abaana baludi bakulu anti abaana basobola okwegatta ne nyaabwe ne basalawo bakubutu of course ne bakutta anti omukazi akeera ku makya ng'obadde naye emyaka 15 n'akwana kadima mu wiiki emu kubanga nakutta ne bateesa ne bakuwa obutwa n'alyoka awaana omusajja ng'omukwanidde olunaku lumu n'alyoka awaana omusajja yantutte ku Serena n'antwala mu swimming pool n'ansibuza emitwalo 5 olaba omukazi alekawo gwe yagula emmotoka n'agenda n'oyo agiteekamu amafuta kagamba abakyala naye bonna bonna abakyala abali genuine bali naye tebakola ki tebatera kusangika kakati nze mbagamba abasajja akayingira obufumbo nze newunya n'omukazi n'omusajja akeera ku makya n'agenda abantu bajja kundaba ng'omusajja omukulu atategeera nze newunya omuntu akeera ku makya n'akwata millions 3 n'awasa embaga ate tugendayo n'akeera ku makya kakati nze okwawukana n'omukazi mba nkirinda nze nkabire omukazi nkabire ne ssente zange ze tulina obufumbo butambula bulungi aye totugezaako okuwasa omukazi
saagala kutaataganya bufumbo bw'abantu tuleke okuwasa omukazi n'osalawo omuteeka waka okole embaga ogule emmotoka ogiteeke mu mannya go mannya ge ofuna bulungi olina okuba nga oli musiru nnyo oba okuba nga tolina bbuba anti nze nkugambye Kadima osobola okusonyiwa omukazi ayenze oyo ye simusonyiwa oyo ye simusonyiwa kubanga asobola okuba nga ayina nga tonnaba kumukwata bukwasi ekyo kibaawo ofuna bulungi bwemba era nze nkyogera nnyo bwemba sinnakukwata bw'obanga wamugulira emmotoka omugamba genda n'emmotoka weyagale nebbaawo of course emmotoka kati abe nze waliwo ebintu anti nze emmotoka mangi alanjokye essimu bw'ogano gireeta ngikusindikira ababbi ne bagibba ekintu kyennawo omukyala abeere n'akawala ak'omudaka gistringi nkatwala ingirawo naye bw'oba ogenda emakka ng'omuyingirawo oti waliwo ekipande ekinene ennyo bayire bakikola waliwo ekiri nga kigamba nti emirimu egigenda okukolebwa mu kibuga kino gy'abasiraamu era gikwatagana ku busiraamu eyo ye makka ng'ogiyingira weekiri awo ku booda ebibuga ebirala osobola obiyingira nga Riyadh osobola okukolerayo byokoleddeyo nga biki n'ebirala ebibuga naye nga omusiraamu gwalina okugenda e Makka Chozen yagenze ne bbaawe Professor Sekajja Professor waki wabifanya tegera bitu bya kibumbaavu naawe Professor mukimazeemu valiyo Professor waki wabifaananyi sebo okuba ebifaananyi ofuna oba Professor okuba ebifaananyi anti ye professor gimanyira yayita mukyala professor yayita mukyala professor kakati ekisooka omuvubuka oyo bamuwasizza kakati bwe bamala okumuwasa ali ku bufumbo butukuvu bwe bakuwasa ate teriyo kintu kibi mukazi kukuwasa nga akusinga ssente tokkirizanga mu bulamu omukazi okukuwasa nga akusinga ssente Chozen Becky kawala kaffe ka mu nnyende eyo naye ekigambo ekituufu akawala ako kenzi obwenzi ate obwenzi obusiru Chozen Becky n'amwalo alina mangi manyo okuva mu kyalo kyangu naye okuggwamu ekyalo si kyangu Chozen Becky mu kusooka yagenda najja ne kalakita ye ey'okwefuula fala bannange kino mbadde sikimanyi banayi nalinnye mu nnyonyi baali bamwagalira awo kati bwe yafunamu ku ssente nga bw'omanyi nti omuntu bw'obanga wali yala n'ofunamu ku ssente bantu batono nnyo abaali abaavu ne bafuna ssente ne bakyusa embeera zaabwe kakati Chozen Becky ebintu byonna byakola biraga nti yali mwavu nnyo obutali musango kuba ffenna twali baavu nakati era sifa abagagga ennyo naye waliwo ate ebintu bye tutakola Chozen Becky amaalo alina mangi gasusse kakati bw'otuuka n'okuba nga otandise okuwasa abasajja n'otandika okukola ebintu bitasaana bakugambye nti wali wagendawo basiraamu n'ogendawo ekyo no kiyinza okubeera ekikoli mu mukaaliya ye ne mu bulamu bwe oyo simanyi oyo gwe bawasiza yani Sekajja okutte omukazi atali musiraamu omututte ku kaba ya Allah ebeera kaba ennyumba eyo yatandikibwawo na prophet yali Ibrahim yagizimba Mukama yava mu ggulu eyo n'amugamba nti nzimbira ennyumba ku nsi kati awo kaba weetandikira era bagamba nti omusiraamu yekka yakkirizibwa Sekajja musiraamu n'oba nga oli musiraamu naye nga tumanyi kugoberera mateeka ga busiraamu oba otegeera bulungi kakati ekyo kivubuka kirabika ngeri gye bakiwasa ne kyasirwala mu njogera ennyangu omusonyiwa okukozesa ebigambo biyitamu kubanga bw'otunuulira omukyala gwe yazaalamu abaana n'amusuula kikulaga nti n'ekirala si kya buvunaanyizibwa omukyala n'obwoba oyawukanye naye ng'alina omusaayi gwo tosobola kuleka musaayi wo ne gubonaabona nga olw'okuba ofunye omukyala omulala akututte ekyo nno kya busiru nnyo era oyo omukyala yagenze okuwaaba ebbuba lijja kkiriza obagamba ebbuba lijja n'okola n'ekyobusiru ekisinga n'ekyo bagamba nti yamuwagala wa myaka 16 ekyo sinso ekyo ettooke abo tewaliwo kabonero kubanga ettooke etalikuuta erikola ki terisobola kwengera okusobola okuzaala nga tutuuse kubanga muno mu mateeka batugamba emyaka 18
n'ekigambo ekituufu abaana batandika okugwa eddalu myaka 15 myaka 15 omukyala akola atya kuba abaana bazza omukono emabega emyaka 9 sibe kiri kiba kitegeeza wadde omubiri guba tegunaba kukula oba osobola okukola ki oba osobola okuzaala ekyo ky'emyaka egyo obusungu naye Chosen Becky nkubuliranga mu omusajja omukulu kendeeza ku maalo ate tosala ddiiro ekyokuba saagala ono obusente bw'ofunye bukulowooze sente kakati oli wa ddembe okukola n'ebitasaana kukola ate sekajja kubanga gwe sekajja wakati mu mwaka gumu n'ogumu ekitundu ojja kuba omaze okugobwa omukazi ajja kuba amaze okukumanyiira nga tokyalina kyogattako nga takyolina kyogamba kakati wali badde okola ebintu ebyo nga togenda kwejjusa tosobola kutwala ku kaba ya mutume okusiza statement ennungi njagala okuli statement eyo giddemu ogambye tosobola kukola ki tosobola kutwala mukyala ku kaba yani ku kaba ya mutume oyogedde bulungi enda kwokya ofuna bulungi n'omanya nti kimenya obulombolombo bwaki bw'eddiini obwo bubeera butamanya bubeera bubuyabuya kibeera bubuyabuya ofuna bulungi bubuyabuya waliwo n'ekyalo kino kiti omanyi Sheikh Kiti omanyi lwaki takyali watutumu munjogere enyango twali baitugana omanyi lwaki yaggwa si watutumu musajja yakola statement zaalinga 2 ennamugongo ofuna bulungi ne mumukyawa si mukyawe ensi n'emukyawe n'ensi gy'olaba ekusitula ate nemala n'ekujjayo tokolanga kabampaane mukama baakuwanga ssente leka kulowooza nti abatazirina tebategeera ekituufu mukama baakuwanga ettutumu leka kulowooza nti okozesa amagezi mangi okulifuna mukama akeera bukezi ku makya n'agamba gwefuna ssente era tolowoozanga nti abakola ennyo be bafuna ssente ab'ebigaali bakeera 10 era banyuka kiro naye oyinza okundaga kalina yo asindika ekigaali mu Kampala okukola okufuna ssente kalina ofuna bulungi okugaggawala si magezi ofuna bulungi si kukola nnyo mukama aba yakuteeka dda mu bitabo nti kadima ojja kubeera ku biiti w'olibeera mpaka obulamu bwo bwonna oba bw'oliva ku biiti w'oliva ogende ku Baba TV bw'oliva ku Baba TV ensi ebekubye nnyo mukama akusitule bakulabe ng'oli Kampala kuba kyakulabirako kalenda ya example lwaki egenze ku baba olonyizaaya baba nno yakyuka mbadde nkugamba Baba TV ya Peter Nicole naye yazze akola eyo ofuna bulungi mbadde ni musajja mukulu mbadde nkugamba bw'ofunanga ssente teweegeziwazanga n'olowooza mba batazirina tebategeera n'osanga omuntu ng'asala ekkubo ali kuzebbula n'oliko okuba eŋŋombe ng'omulaba nga talina magezi siba emmotoka muwe time ayitewo n'otambula banno bakuba ebisooto omuntu ali ku booda goba olowooza nti ow'ebigere mbutategeera mbugwe ategeera mukama asalawo obusozi ndi gwefuna ssente bwe tofuna ssente ofuna bulungi kakati Chosen Becky kendeeza sika speed kabeere katono kale badde netutukogerako nange buno obaka njagala bugende naye kasita osala eddiiro Chosen Becky ne professor omanyize ni musajja musira temuwebula kigambo kya professor mpannyo kale mwami Sekajja temuwebula baba omanyi mpannyo eddiini z'abalala ekitiibwa nganze bwempa eddiini yange ekitiibwa ng'abalala bwe bawa eddiini kuba nansanyusa nnyo nga ndaba Bitex naawe owa eddiini yange ekitiibwa professor Sebo mwami Sekajja bw'obanga wakukusizza Chosen Becky nga tasiramuse takkiriza nga bwe nalabye akavidiyo akatrending nga kagenda kavuga ku mikutu nga kagamba simanya biki saasiramuse kuba munnamawulire yamubuuza n'amugamba nti owaayi wasiramuse kati ogenda fuuka Hajjati mba sinnasiramuka Sebo professor bw'oba wakukusizza Chosen Becky n'omutwala ku nnyumba ya Mungu e Makka kibi nnyo ebizibu bifunibwa mu nsi naye osobola ebintu bya Mungu bizibwa Bitex punishment osobola okugifunirawo oba okugifuna oluvannyuma esobola n'okulwawo naye bwejja ogisasulira Professor Sebo mwami Sekajja tuula ne Chosen Becky aveeyo atubuulira amazima kuba osobola okubanga yasiramuka nga tetumanyi nga bibaddeyo nga byammwe babiri aveeyo atugambe nti bannange ekituufu kiri nti ogenda ku nnyumba ya Mungu nasiramuka n'amanya nagakyusa yenze gundi emitima gyaffe gijja kuweweera naye essaawa zino ffe ng'Abasiraamu emitima gyaffe tegiwewedde tuli mu kuyaayaana twagala okuvayo okuwulira ekigambo
bw'oba kusa Chosen Bek n'omutwala e Makka vaayo weetondere ensi weetondere Allah weetondere Mungu kuba mu byasa byonna yasoose ekyo tekikolebwa kiba tekikolebwanga oba yasoose okuba ng'owerinnya bangi basobola nga badde bagendayo nga kisoboka naye ababadde basinga okugendayo babadde nga basiramuka n'asiramuka naye n'agenda n'erinnya lye ate n'ekirala nga ye T-Paul n'agenda e Makka Chosen Bek ne mukazi we tetuboogerako nti bakitalo naye olw'ekikolwa kye bakoze kitulowooza nti kya butaliimu ensonga lwaki tuboogerako tebadde awo ne bagamba bano ndi waali nnyo manyi bagamba ne badde awo batwogeddeko nfune views manyi views ezo olaba zibuzaabuza abantu n'omugamba views osobola zitwala mu supermarket ne bakuwama amata n'akugamba bidi ekumye views eby'ekidongo nze ndowooza Chosen Bek tumukomyawo ajja kutuulako mu buliri bwe yerowooze kale dakiika zigenderera nkutwaleko kyagala nnyo okuyingira byabufuzi naye Honorable Kadaga ne Honorable Among kiki akakati nze mbadde ndowooza omukyala gwe bayita Madamu Kadaga Honorable Kadaga takyayagala ssente mu bulamu ayagala kintu kimu kitiibwa era ekifo ekyo si kyekiri awo nti kiriko ssente nnyingi naye Honorable Kadaga alowooza nti President Museveni tamutwitinze mu ntwitinga entuufu kubanga ekigambo ekituufu Honorable Kadaga yabeererawo President Museveni we yali amwetaagira ku age limit okusalawo okuggyawo age limit n'okuggyawo ebisanja yalwana nnyo naye lwakuba ate nze kyendowooza ekimukubya Honorable Kadaga bwe yagenda ku leediyo emu nga TV emu ng'akyaziddwa bamuyitaane ono Mbaziira yamubuuza n'amuddamu n'agamba nti singa saalinze Kadaga singa President Museveni yaddayo dde lwaki tulaalunda nti eno statement yalimu ondoza embeera y'okujereegerera oba oli awo ndoza President n'anyiigamukko naye nga nze mbadde ndowooza omukyala gwe bayita Kadaga ekifo ekyo yali badde President Museveni akimulekera kubanga ekigambo ekituufu Kadaga takyayagala ssente kuba zirina alina buli kimu naye ayagala respect obudde bwasigazzaayo ayagala essaawa zonna okera ku makya n'omugyako ekifo ekyo kisobola n'okumuviirako okufa kubanga ekintu kyasinza okuluma Kadaga kwe butamuwaabwa sipiika kyamuyisa bubi nnyo era kigambibwa butatuulangako mu paalamenti era yagamba manyi bagamba nga okulaba omuntu yali omugagga nga wali mwavu nga wali mugagga n'oyavuwala ng'ate yali omwavu nga ye mugagga bw'otaba nnyo musajja nnyo oba mukazi nnyo nza obutaddamu kwogera naye ate nga wali okola naye kaakati Madamu Kadaga yagamba sisobola kutuula mu paalamenti ng'ekubirizibwa Anita era tagendangamu kati yafunamu ekintu ekyo n'anyigamu ng'omukyala waliwo olutalo oluli wakati wa President Olupya nze nina ekirowoozo nti olutalo luyinza kubeera wakati wa Anita ne Kadaga tebeematira ng'abantu kaakati nze ndowooza President Museveni okusalawo kuli mu mikono gye kubanga ekigambo ekituufu abasoga baagala nnyo Kadaga Honorable Kadaga kifaananyi kya busoga awo wennyini njagala nkuwa information yen Kadaga babadde ne President mu meeting ya NRM olunaku lw'eggulu okitegedde wano bagamba nti Kadaga yagambye President Museveni ebigambo bino Mr. Chairman, I have told you before that if this goes to a contest it will cause serious problems with my community. You may think you are fighting me but you are fighting a bigger community. That's not right for the politics of Uganda. Kyekino kyonte ngamba nti Kadaga kifaananyi kya busoga. President yamuzzeemu bw'ati amugamba nti Honorable Rebecca, you don't own busoga. Okitegedde? You were not even there when I was working with the previous kings. So you should sit down. Museveni yakimugambye family. Kakati ekigambo ekituufu naye President akimanyi era yageze okukyogera. Amanyi President Museveni okutuukwe kubeera wansi buli wamu. Abamanyi ekituufu. Abawuliriza. Kkiriza oba gaana, amanyi lwaki Moses Ali yayita man opposite.
abantu baayo balaba nga ye muzira waabwe kyekifaananyi kyabwe. Kaakati ekkiriza obagaana njagala ombuulireyo omuntu asinga ettutumu mu Busoga okusinga Madamu Rebecca Kadaga. Abo Abasoga obalaba agenda kufuna olusozi Gambalagala nga Kadaga ayogera ebigambo ebitali biwoomu eri NRM. Era ajja baabanga ddala President Museveni atambulira mu bululu, Honorable Kadaga bw'atafuna kyayagala e Busoga agenda kijja mukosa nnyo President Museveni. Kadaga kkiriza obagaana e Busoga bayogera ekigambo kifuuka ekigambo. Ekyo kkiriza obagaana. Mu bantu abawansi Kadaga ajja kuteekawo damage eri side ya NRM nga tafunye kifo ekyo. Naye ate munda mu bantu munda omukyalo ono Anite speaker mukyalo oyo ava gyali agaba ennusu era akalulu Anita ayinza okukawangula kubanga akola ki? Agaba ensimbi kugamba omukono gwe guta. Omukono gwe guta. Era awo bwe banabanga abasseke be balonda nga be balonda nga President Museveni tasazeewo kuvaayo n'agamba Anite nti Anita va lekera Kadaga kubanga ebigambo bye yayogedde olunaku lwajjo Madamu Kadaga President Museveni alina okubanga yasazeewo ekyokukola. Kkiriza obagaana. Naye banaabanga ayagala Anite era Anite yagenda okuyitamu. Lwaki buli kaseera ebintu bya Honorable Kadaga bibaamu okusika omuguwa? Honorable ebintu bya Kadaga ne Anite muzuuke bannange. Kkiriza obagaana Madamu Kadaga yanyiigamu nga ye alabanga gwe baasindiikiriza ne batamwongera kisanja ky'abasipiika. Ye yali akitutte nti entebe y'obwasipiika yagipatana. Era yavuddeyo n'agamba nga bw'ofivalinga Kigongo bamutani Haji Moses Kigongo lwaki nze nange tokola ki kuba tebamukubako kalulu ne President Museveni tebamukubako kalulu. Yagamba naye alibadde mu kiti ekyo NRM agikoledde emyaka emeka ali mu 10. Lwaki tebamufevalinze naye ne bamuteerawo ebitaala green light nemugamba nti kitule mutovaamu weebale nnyo ye yabadde alowooza. Kakati ndowooza kyeyabadde alowooza nga President alina kirala. Naye nze amagezi genjaga okuba President Museveni kuba negozadde akubira amazina engoma n'ozina. Honorable Kadaga yalibadde amulekera ekifo ekyo. Ofuna bulungi? N'awummulira mu kitiibwa. Kakati Kadaga essaawa zino ayagala bitiibwa tayagala kirala kyonna. Nga bw'olaba President Museveni ayagala bugombe. President Museveni takyayagala ssente, ayagala buyinza na kitiibwa. Era Madamu Kadaga osobola okumuggya mu kifo ekyo nga tebakyamuggulira takyalina bukuumi omwezi gumu ne bakugamba nti bamuziise. Essaawa zino President Museveni bw'oba owulira nze manyi vidiyo zange oziraba nnyo. Kadaga mulekawo mulye mu kitiibwa muwe ekifo ekyo. N'ekirala engeri Anita gye baningamu okubanga takyakiikirira nnyo ggwanga genda bweru wa ggwanga kukiikirira ggwanga lino. Nze ndowooza kuba sipiika abadde asaanira okuddako naye saakisoni zeezo nga nnyingi. Deputy we lwaki tali obwa sipiika? Kati Anita ne bamuwa ekifo ne bamuwa ekifo ekisavu obwa minisita kubanga eggwanga libeera awo nga terikiikirirwa nga sipiika takiikirirwa nakyo kya buswavumuko. Anita asigale ku ki bamuwe pulezidenti amuwe obwa minisita ne Kadaga asigalewo wali asigawumulire mu kitiibwa kubanga yamukubira amapeesa gaali aga egirimiti ebisanja ne egirimiti. Kadaga yakikola amwebazeemuko ako aleme kuwummula bubi. Nkwaniriza nnyo mu ssaawa eno mulungi awulira ensonga nyingi zitambula mu ggwanga. Frank Ntambi ali ku mmere y'abasibe gy'alya akoma wiiki ejja bwe bana basobodde okubanga bamukomyawo. Chosen Mbeki yagenze mu kibuga Mecca ne Madina n'akola umura nga tannakyuka kuva mu ddiini gy'alimu kudda mu ndala. Emaka rekodi yaawo Chosen Mbeki yagenda ne mukazi we. Chosen Mbeki yagenda ne mukazi we. Chosen ye mukazi. Chosen Mbeki ye mukazi yagenda ne bbaawe Professor Sekajja. Gena maaso.
Okay, tulinawo tujjagerako side za wali eri makula mukyala Bujingo agambye nti abaana ba mukyalo ono ngenda baweerera, abaana b'omukyala wa Ssekajja yagambye nti agenda kubanga abaweerera. By the way, Balamu yavuddeyo n'anyiiga nnyo, bamulumbye nga bamugamba nti Balamu toyingira mu bintu ebyo, yawa Ssekajja essaawa 12 ng'atuuse. Ssekajja ebiseera ebyo nsuubira nti yali Makka naye simanyi oba kati yagenzeeyo oba tannagendayo. Bingi ebigenda okubanga bitambula. Njagala kutandikira tulinayo omwala gwa Hamu ne Lord Mayor. Ekiri awo baagukubako ekibaati. Lord Mayor n'agamba nti tekisoboka. Tulina Jose Chameleone ne Daniela amateeka njaga kuyitira mukka ayagala kubba enju y'omusajja. Kale njagala tutandikire ku mwala. Tulina Kadaga ne Anite, tulina ebivulu Tipo ne Shiba Kalungi. Tutandikirewa. Kale njagala tutandikire mu bivulu gye wabadde ndowooza. Ebivulu eby'omulundi guno byatambudde bulungi. Okay. Nabadde wa Tipo omwana waffe ow'eka eri Embalala. Omu ku munyenye zaffe ez'omu West. Abaana nabalabe nga bakupostinzeko bataleko nti back to my roots. Back to my roots kitegeeza ki? Wazzeeyo ku mirandira gye giva. Bwebale nnyo. Kigambo ekituufu era nsibuka kaboohe era gye ndiwummulira obulamu bwange obusigadde ku nsi. Nga maze okuwummula. Kuba ndi musajja munyankole yadde nyina okubagirira omwana waffe ow'eka. Omwana oyo nsooka okumwoyozaayoza Tipo kugenda cricket oval. Ekigambo cricket oval kigambo okiraba ng'ekyangu naye ekirooto kya ntiisa eri ba artist. Osobola okugendayo n'ovaayo nga kaliyayo yonna yonna esaanyeewo. Cricket oval no either ejjayo kaliyayo n'esituka nga bwegenda ositulira Tipo oba okukuziika. Weebale nnyo. Kakati cricket oval eyo buli muntu essaawa zino we twogerera kyekigambo ekiriwo nti bw'oba tokubanga ku cricket oval balaba nga ggwe atalina kyagamba bantu. Naye okugendayo oba osuubira ebintu bibiri oba bisatu. Ekisooka okufuna ettutumu erinnya lyo ne CV ne byeyongerako nti nakuba cricket oval. Gasoba nga numbers tezikutimaye nga ziraze nti akikubye ng'ekya Tipo bwe wakirabye. Ne wabaayo okufuna essente mu nsawo. Waliwo okufuna kuba cricket oval n'ofuna numbers naye nga tezijjamu ssente ze wazitaddemu. N'ovaayo abantu ne bagamba nti okikubye naye n'ogenda mwansi mu nnyumba ne weggalirayo n'ogamba ssente nzijjeewa ezigenda okusasula gye neewoza ez'ebyuma ez'ekifo ez'okulanga. Era njagala ba artist bonna bagenda cricket oval. Nkusaba bw'oba tolina millions 10 z'otandika nazo togenda Lugogo. Togenda ku cricket oval nga tolina millions 10 ku account artist. Kisooka ebyuma bya cricket oval bya millions 6 ng'oyogedde nnyo ku 5 ku 7. Ezo olina okuba ng'ozirina. Bw'oba teweekakasa maanyi go ng'ogenda mu mbeera ya kweyiiya tolumba cricket oval nga tolina millions 10 olina gyesonyiwa ng'oyagala kukola event abantu gye bagenda okusigala nga boogerako. Ekisooka olina okuba ne millions 10 nga ziri ku account. Obe nga budget at least ogikavalinzeeko 65%. Ebitundu 65 ku buli 10. Naye ebiseera ebisinga ovaayo abantu ne bakuwaana naye ng'oluusi bw'otaba nnyo omusajja oyinza okumalira mu kkomera. Tipo abaana beeka b'Embalala Abanyankole bamulaze omukwano. Era ndowooza kati ng'oggyeko Abaganda essaawa zino we twogerera Abanyankole be bantu abatandise okuwagira ebintu ebyabwe. Ate nga babirumba wano. Ate nga babitambulira. Kampala. Babanga nti waliwo enkola eriwo nti aba bus company za bus zisijja kwatuukiriza. Ziteekawo ka offer eri abaana b'Embalala. Ndabaga tugenda batwala ku ssente bwezi kugenda n'okuva ticket. Is it true? Ante ekivvulu nga kinaakusala ogaba ticket ez'obeerere ne bw'oziwadde ne bagaana okujja. Essaawa zino si nsonga si baasezze oba tipa zireese abantu oba abantu bagidde ku mbalaasi oba ekikulu kyabeera nti abantu bakoze batya bazze. Kakati badde baagala ab'e Kenya be balinnya emmeeri bajje. Nga batu nfunye mu bubi. Kyejjala okugamba omuntu abantu okuva Embalala ne balikwata emigo gyabwe kubanga ffe kalombolombo kaffe okukwata ku nkoni kuba tuli basajja balunzi ne balinnya Global
n'aba global ne bagamba bannange nga bw'olaba amasaza kyogamba ab'amasaza nga abava e Bugerere oli tuteekawo baasi enaga abanagenda mu Kampala okuwagira Bugerere mbasaliddeko 3,000 ogwo guba musango gwa Naggomola kale ekikulu kya byonna abantu nti bazze kubanga bw'oba otandika okukola tipo yalina kutandikira n'abantu beeka abawulira olulimi lwaffe olweka abantu bazze bulungi nnyo era yafunye abantu abajjeyo ekitiibwa kye era tipo n'ayingira mu byafaayo nti Cricket Oval yakoze atya yamukubye ate n'akola ekintu ekisinga okubeera ekirungi twali tumusuubiramu tipo n'aperforminga bulungi yayimbye bulungi nnyo live era y'omu ku bayimbi be tulina abamanyi okuyimba live n'onyumirwa nze omwana oyo nasooka kuwulira luyimba lwe ekigambo ekituufu nange nali simumanyi namuwulira ku luyimba Kolaboye ne Reigi bagita Nyamunyonyi we natandikira okukola ky'okumutegeera naye ng'ate abeeka ku ground nga bakola batya bamumanyi kakati olwo oluyimba lwamuteeka waggulu ne zikolabo endala zazaakola nga tuva ku Tipol kino kimuleka wange omuyimbi briefly omuyimbi promota eyakibadde emabega ye mu kulaba kwange omuyimbi ye yavuddeyo ekifaananyi kya artist ne profile yo yalinnye nti Cricket Oval yafunye abantu abajjeyo ekifaananyi kya artist nti Cricket Oval yakoze eki yagikubye naye nga promota eyakibadde emabega kkiriza obagaana ye teyagjeyo ssente naye nga ekikulu kyenkwagala kweyogera amazima ekifaananyi ekya artist anti osobola okukola ekivulu n'ogenda mu wino n'ogoba tiketi bw'oyagala abantu bajje bangi nnyo bajjeyo ekifaananyi ky'omuyimbi ekifaananyi kyavuddeyo bulungi nnyo ku artist era artist akaseera akatono nnyo kabadde yakakolera bw'aba nga yalumbye Cricket Oval artist ye nga ye namuwadde 8/10 olw'ensonga nti yagenze tanaba kubeera muyimbi agundidde naye mu mwaka gumu ku ebiri asobodde okukuba Cricket Oval eyo credit yabadde y'amaanyi nnyo eri tipo kale awutuvuddewo njala kwogera ku mukyalo ono Shiba bamuyita ani Jasmine Lydia Jasmine oli muyimbi mulungi naye oyina amalala ate yakoze eki Jasmine oli muyimbi mulungi nekendeza amalala wali badde w'amaanyi nnyo okusinga naawe oli yakoze eki ate naye abantu we bakwetaagira tobeerawo nze mugoberera emirundi mingi nnyo ku konsati z'abantu galina okubeerawo naye n'atakola ki n'atabeerawo oba yayimbye envuddewo oluyimba lwe yayimba ne tipo ezimu ku nnyimba ezikyasinze okumukolera obulungi naye bw'oba nga tewabadde wabweru wa ggwanga ekiba kyagganya okuyimbira tipo ddala kyabadde ki simanyi oyinza okuba nga bazi n'oyimba nga siriiwo naye bw'oba nga tewayimbidde tipo abantu bogenda kubagamba otya begamba nga si malala na concert saagirabye saabaddeyo naye nsuubira nti alabika yabaddeyo Jasmine weetereeze oli mulumu abantu bakwagala naye wali badde w'amaanyi nnyo okusinga awo oli naye oba olina mutima mubi oba olina malala oba olina machati ebintu ebyo bitereeze abaliko byebimu ku bisinga okuziŋŋamya ebitone by'aba artist malala machati olina okubeera friendly ekifuula omuyimbi okubeera ow'amaanyi biba bingi si kuyimba buyimbi na ddoboozi ddungi walugambe George William agambye nti aliddegeya kwali Benjamin kwali Abitex mutumidde yani ono anyonyo bamwise Charles kwendi nnyundi Saudi Arabia kwendi ntumbudde mwami Kadima atina Emaya kwendi mwebali nnyo okutuweereza Jambo Muzei nze Munaluwero Hakim wa Safe Border Mr Kadima mwebali okutuweereza Matove Nabiwanga ku masuuti kwali nze Kenneth Chanjovu kwali atumbudde bali mwenna abagiriko mwebali nnyo ni mwana muwala gwe bayita Grace designer aweka wempe wa boutique tipo tumuvaako Jasmine bw'oba tuwayimbidde tipo ngenda kukuba kibooko ku mabina ago tugende wa Shiba ojja kumbuulira ensonga lwaki tuwayimbi tugenze wa Shiba Kalungi Shiba Kalungi kye yakoze kye twabadde tusuubira kye yakoze ye kapa okulya emmese tegaba mawulire naye emmese beerya kapa gabeera mawulire chosen big Shiba Kalungi yaperforminze bulungi nga bulijjo audience yazze nga bwe twali tukisuubira era amawulire gaali badde mabi nga takoze eki nga tajjuza kitwali tusuubira kubanga yakuliyetingawo omuzungu kyayita demand ennyonta ebaddewo abantu bamulabye bulungi nnyo sound yabadde nnungi audience yabadde nnungi wadde yaluddewo okutandika naye ekikulu nti yatandise mpozi
Shiba Kalungi abantu abawagizi be kibamwemulugunyizaako kabagamba Bode tiyabasanyudde. Omubiri gwa Shiba ate lwaki? Kubanga luli yalina kafiga nga kalinga akangi nga katambula bulungi nnyo ayekyanga mpulirizaako saawa zino gwe tusinga okwagalira Bode ya Shiba era wamulabye nga agamba nti Nakawere naye mumulabye buti. Nakawere abantu figa tebaajagadde. Abantu bagamba figa nkole bukozi. Abantu ne bagamba nti omuntu baazaala oluusi awumbulukuka baagala Shiba oli alina kafiga kalinga akange. Abantu tebaayagadde figa tebaajagadde. Baamulabye nga agenze mu liigi y'aba Jasmine gezegeze bintu figa abantu tebaajagadde. Gwe wali omwagalira wali oba abantu wali we yali kibooko era mbadde mu amagezi babanga ddala yagenze kusajjale nga bempulira nze endowooza nti si bituufu ayinza okuba nga yagezze ng'omukyala abamu bazaala ne bagejja. Shiba Kalungi ddayo ku figa yeeri enkadde yavuddeyo ng'alinga namagwatala. Shiba Kalungi tiyawoomye ku luno figa era abawagizi musajja kyenkugamba nti namagwatala it's a big word. Nze ndi muwagizi wa Shiba Kalungi okimanyi. Kigambo ky'okwesezza omubiri gwa Shiba Kalungi sige baagala. Baagala kafiga kali akali potable n'okasuka n'okola 190 n'egenda wanakasuka okugulu ne kugenda wali mu bbanga. Biri ebyadda byali webale nnyo naye konsati ye nagiwadde ebitundu 8 ku 10 yabadde perfect naye abawagizi bonna bantumye ne bagamba taata twogere ku Shiba iyo figa ya namagwatala. Bakutumiddwa gy'otaabadde wangi nti bakutumiddwa gy'otaabadde wabadde wa Tipol. Bulijjo oyogera ebintu bya Yesu Kristo gye baamuzaalira waliyo. Bankubidde essimu bankubidde essimu ne bagamba taata sikanyolya wa kuno tugambire ku Shiba Kalungi ate nga nange kibaagambye nga nange era kyendaba addeyo ku kafiga kaffe kali kenyini nnyini. Shiba teyakuwoomedde? Teyampomedde omubiri ogwo agenze mu style z'aba Jasmine. Jasmine katika Jasmine wamutandise ajja kuwulira. Jasmine bw'oba wayimbye kiri okay. Naye watu bayimbye. Njagala rating tugenda obudde tulina butono. Njagala rating concert ya Shiba. Concert ya Shiba okwambala kwe yabadde perfect. Muwache 8.5 ku 10. Era ekiganyo okutopinga ekikumi kwe kuba nti omubiri gwe yayambaze engoye abantu bakubyemu nnyo ebituli nga bagamba amasavu gasusse. Kale stage n'amataala ebyo bembuwa 8 ku 10. Audience yo yamazeeyo. Yabadde n'abantu kwegamba ekyabaddewo kitwale tusuubira. Era ekyamukubizaamuko ebituli kwe kugejjagejja ebintu ebyo amasavu gasusse. Tumusaba Shiba Kalungi sala amasavu odde mu gym bw'obanga wakoze sajjale genda bagamba ebintu ebyo babijjemu oddeyo ku oligino. Ndowooza Shiba Kalungi tumuggyeko engalo. Kale BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga bwe tutambula njagala nga sinnagenda eri wasembayo njagala nsooke mutwaleko ewa Lukwago ne Hamu. Omwala gufuuse omwala gwe Nakiva Lukwago agamba President yatuuse n'okuwandiika ebbaluwa ng'agamba nti Hamu tyamuwadde omwala ogwo baakubako ekibaati bayizi batandise okukola. Bakansala ba Nuupu yagambye tegera kubanga banoonyerezaako kuba bagamba nti Zahara Lyulika y'omu ku baawaayo omwala ogwo ng'akyali sipiika wa KCCA. Awo wennyini wenjagala tukwate. Kakati kyenjagala abantu mutegere bannakampala mwenna nti Erias Lukwago omuloodi w'e Kampala takolera ku abampaane. Ekisooka Erias Lukwago talya nguzi. Erias Lukwago tatunda mataka g'abantu. Erias Lukwago takola ddiiru. Essaawa zino ekijiiko kiyita kijiiko takiyita kitiiyo. Lukwago Erias Lukwago. Kakati mbadde njagala kugamba message eno egende wa Hamu. Hamu alina obuzibu bumu alowooza nti olw'okuba mugagga alowooza mbu ategeera nnyo babatali bagagga tebategeera. Enkolima y'abaavu. Hamu alina amakyati. Ajja n'awandiika obutabo n'abuwa abantu mbu abantu babusome bagaggawale. Noyagala okwebuuza nti ye kitaawe yasoma katabo ki okugaggawala. Hamu alina effujjo era nze ajja kundeetera n'okulowooza ebintu ebitali bituufu. Ntobirowooza. Ntuuke n'okubuuza ekibuuzo nti ye ripooti y'abantu abaayokebwa wabweru oba ripooti eyo yakkirawa naye eyo ripooti ejja kubeera ya lulala. Omusajja gwe bayita Erias Lukwago
takayanira nkulaakulana era enkulaakulana ajagala nnyo. Akayanira ki? Enkulaakulana ajagala ng'eyise mu mitendera. Erias Lukwago lawyer omutendeke. Era tannaba kugamba nti bannanga omwala tayagala gukulaakulana kuba gufaanana bubi. Naye abagambye muyite mu mitendera emituufu. Naye Hamu n'amalala ge ng'agenda wa ewa president. Okugenda wa president naye kenyini nyini president akimanyi bulungi nnyo nti ebintu birina okutambulira mu protocol. Kuba essaawa zawe n'oba oyagala Museveni tosobola kumala gasaatuuka n'ogenda omulabe. Olina okuwandika ebbaluwa emitendera ne gigenda. Erias Lukwago yayogedde ebintu bya kisajja kikulu. Emitendera tebagiyitamu ate nga bw'omanyi President Museveni ebintu byabikola mu mbeera ya kiyeekera kubanga emabegakaawo yagamba nti road mayor ayambala ebikuufu twamuyiwa mudda bajungulula obuyinza bwe. Ekyo kintu kyali kyadda. Kaakati omusajja gwe bayita Hamu n'oba onaagula babuloga abewummula abawemuzi ensobi ejja kusigala nga nsobi. Ekkufulu n'oba ogiwemula tesobola kweggula. Yaguza abajjega babuloga abategeera n'abatategeera ne batandika okuvuma Erias Lukwago. Bwe tunaagamba tutya nti baguze kuba nawuliriza road mayor. Tugende mpolampola nze ntunulira nsonga nga bwe ziri. Nayo Erias Lukwago njala mumanyi nti musajja amanye ebyobufuzi eby'ekintu ekikulu ate tabuguma. Yavuddeyo n'agamba nti mpandiikidde Secretary General wa NUP ku nsonga z'ababaka ba NUP. Abo no yabadde ategeeza ki bakansala ba NUP. Ng'omuntu omukulu era singa ababaka bakansala ba PFF nga be basayininga resolution eyo singa obuzibu bwazze singa ba NUP kyebakola naye Erias Lukwago Mulodi yakozesezza obukugu n'asabika n'ayogera enjogera ey'ekintu ekikulu n'agamba nti abantu aba NUP abakulembeze Secretary General tumuwandiikidde. Yabadde ategeeza ki nti aba NUP bakansala be baayisa resolution eyalagira Hamu okuzimba omwala. Ofuna bulungi? Nkufuna. Era nze neewuunya omukyala gwe bayita Luyulika, abantu abalowooza Luyulika. Luyulika tabangako mwerufu. Luyulika ne baali bannamakinde baali bamugoba dda. Ekyamugobya kyali ki? Mpulirizaako Luyulika. Manya bannayuganda balina obuzibu bumu. Era amasanyalaze ga NUP 2021 gaali mangi. Nga galeeta n'ebya yali 3 phase ya 2021 yaleeta n'ebyali byafa n'ebizuukiza. Ojjukira eŋŋombo awali umbrella tiikinga awo Luyulika we yajjira era abantu abamu baatiikinga tebamanyi gwe batiikinga. Gwe kimanyi nti abantu bangi nnyo baatiikinga abantu nga tebamanyi bwe batiikinga naye nga atiikinga ku umbrella. Luyulika yakulemberamu ababaka abajjamu Erias Lukwago obwesige. Ekyo kyo nkimanyi kiri ku record. Omusajja oyo n'abonaabona emyaka tegyawera 3 Erias Lukwago nga tayingira mu office ne bagiggala yali abonaabona lwa Luyulika ne banne. Kiba kitegeeza nti Luyulika yakozesebwa gavumenti okujja lawyer w'abantu omulwanizi w'abantu Erias Lukwago mu office. Wuliriza yali Luyulika. Kakati Luyulika era ndowooza awo kisanja awo n'akibuuka tebamuwa kalulu. Kaakati amasanyalaze ga 2021 aga NUP be gajja awoolabira ambulera tiikinga awo we baamutiikingira yatambula ku kaalo bannange mwe bali kunnunda ne bagaba bannange y'omu gwe twatiikingidde ku ambulera ne bagaba tufudde naye tewali kyakkola. Kakati nkugamba ntya era kigambibwa mbu y'omu ku baakulembeddemu bakansala kigambibwa mbu baali omudidi ne bayisa resolution kigambo mpulira mbu naye lisiti y'ababaka bonna abakansala abasayininga ku mwala ngenda okusanda ejja nja kuleeta lisiti eyo aba NUP ntono ya sayininga ate ne ssene tujja kuzinoonya. Kigambibwa mbu baafuna ekyoja mu miro. Kigambibwa mbu baali enguzi okusayininga resolution eyo. Kaakati essaawa zino Luyulika ne banne
lwaki okola ebintu nga pateyo temanyi ate buusabuusa okuba nti pate temanyi kubanga pate ya NUP bakansala bayisa batya ekintu kyemumanyi nti tekiyise mu mateeka resolution n'ogiteekako omukono nga pateyo temanyi ya NUP. Lwaki ngamba nti NUP esobola okuba nga emanyi? Natunuulidde enjogera enjogera ya Lope Ssenyonyi n'entunuulira n'enjogera ya Secretary General ku mwalo ogwo n'akasiriikiriro okuba nti omuloodi yamaze kwogera ne bavaayo nga tetegeerekeka nga temmuka. Olwo baddeko omuntu n'akugamba nga boogeza ebirimi olina kiringa omuntu okumugamba nti waayo omukazi ono alina olubuto n'olowooza n'azaala mwana ki? Nelikogamba nga baalina olubuto baatazaala mwana muwala ajja kuzaala mulenzi. Bw'atazaala muwala azaala mulenzi. Ogamba nga toli sure. Statement z'abakulembeze omwogezi Joel Ssenyonyi oba kuba ye mwogezi wa NUP sibe kiri enjogera ya NUP omwogezi wa NUP yabadde tetegeerekeka ng'eraga nti baamanya mu kusayininga resolution eyo ey'okukkiriza Hamu okuzimba ku mwala. Ofuna bulungi? Kaakati bwana Hamu omusajja gwe bayita Erias Lukwago ate buli lw'obeera bagamba obulimba bukeera nnyo ne busangayo amazima. Ekituufu. Omusajja gwe bayita Erias Lukwago y'omu ku bakyasoose okuwangula gavumenti mu kkooti wano. Era essaawa zino bwe twogerera wakati mu muliro nga babbulooga abategeera n'abatategeera bali mu kuvuma Erias Lukwago naye buli lw'obeera nga ku kituufu sigala ku kituufu. Ate bw'obeera nga ku kituufu omaliriza osigadde obwomu. Kati bwe twogerera omupiira guli mukaaga Erias Lukwago mukaaga bakansala ba NUP bwe twogerera balina 0 ne Hamu we. Kale era kiika ekintu kye njagala bategeere Erias Lukwago takayanira nkulaakulana. Akayanira process mulina okuyita mitendera. Kiringa okusanga olusuku lwange nga sinaba kuluzimba. Olw'okuba sinaba kuluzimba lufaanana bubi mbukati ng'ovaayo nga olunnimira olw'okuba sinaba kutuusa mu ssali lirongosa lusuku lwange. Nze ndowooza n'enkola eyo si ntuufu. Hamu amukendeeza amalala sigososa okubeera ne ssente. Kale tova kubeera vm ekintabuli ky'omuziki ngenda kubanga mpumula mukonzi